بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى yagitandika n'ennyukuta ensirifu nga ziri ssatu. Alif Lam Mim. Twakiraba nti ennyukuta ensirifu Allah subhanahu wa ta'ala yamanye ekigendererwa mu kuzisirisa, nga ffe abakkiriza tulina kukkiriza nti n'eyo aya mu aya za Allah subhanahu wa ta'ala ze yateeka mu Qur'an. Allahu a'lam bimuradihi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو. Allah yasaanidde okusinza mu butuufu bw'okusinza, teriiyo kisaanidde kusinzibwa kitali Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ye. Alhayyu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulamu. Alqayyumu, eyeeyimirizaawo yekka, ate ebitonde byonna nga biyimiridde ku ye okubimalira ebizibu byabyo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب يكسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتبوا غي القرآن بالحق غمزما كنيني بلشنة كريم مزما ميريري مصدقا غتشكا كسزدل اجتبوا شنو لما بين يديه ebitabeebyo ebyakikulembera mu maaso gaakyo, التوراة n'Injili n'ebirala. وأنزل التوراة والإنجيل إلى الله يسا قرآن يويو ينيني يسا التوراة كموسى نإنجيل كعيسى عليهم السلام. قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. من قبل ebitabeebyo byakkulu bereberye hudan linnasi nga bye byalimu okulungamya abantu obudde obwo. Wa anzala alfurqana, ate yuwunasiza qur'ani kugwe nabbi muhammadi eyawula wakati w'ekirungi n'ekibi, n'eyawula wakati w'amazima n'obulimba. Inna alladhina kafaru, mazima abo abatakkiriza bi ayati llahi, amateeka ga Allah agali mu qur'ani muno. Lahum adhabun shadidun, bajja kufuna ekibonerezo nga kiyitirivu obulumi bwakyo. Wallahu, ne Allah subhanahu wa ta'ala, azizun, ew'amaanyi atawangulibwa, dhu intiqaami, nannyini kubonereza nga yeesasuza oyo abamenya amateeka ge. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi, tewali kintu kyonna kiyinza kubeera nga kimwekweka nti ayeetaaga okubeera ng'anoonya kinoonye. Fil ardi wala fis samaa'i, kakibeere mu bbanga, mu ggulu eyo oba muno mu nsi, buli kintu kyonna gy'ali akitegeera bulungi era akiraba bulungi embeera zaakyo zonna. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم يو الله سبحانه وتعالى بويبي فانني بياموي بيبيرونجي بمريمو في الأرحام مكسيرا ولينغا مشاري منابانا زابا ماما كيف يشاء باليومنا متوندانغا بوابا يقدي. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Eri yasaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako oyo Allah ow'amaanyi atawangulibwa, ate era atakola nsobi ku buli kyonna ky'aba asazeewo okukola. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي يوي الله سبحانه وتعالى قبول أنزل عليك الكتاب يكساكو اجتبو شنو قرآني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم منه قرآني نيرمو آيات آية نيجي محكمات ezinyonyofu obulungi amakulu gaazo era nga zitegeerekeka bulungi nnyo ekigendererwa ekizirimu. Gamba nga aya ezoogera ku halaali nezoogera ku haraamu nezo ezoogera ku mateeka n'otegeera bulungi nti omwenzi asikubwa kibooko 10 singa abadde si mufumbo, omubbi atemwako omukono, ne ibadaati ez'enjawulo nga Qur'an ezirambulula bulungi mu aya ezimu ezitegeerekeka obulungi eziteetaaga muntu yenna kubeera nga yeemulugunya nti sitegedde kiruubirirwa muzo. Allah aziyise ayatun muhkamatun, aya ennyinnyonnyofu obulungi zitegeerekeka eri omuntu ayagala okutegeera obulungi. Hunna ummul kitab, aya ezo ezisinga obungi mu Qur'ani zebakutegeezezza ennyinnyonnyofu obulungi kyekinyusi ekya Qur'ani eno, kubanga baba baagala obeerenga amateeka ga Allah ogategeera bulungi nga ogateeka bulungi mu nkola okusinziira ku kutegeera kw'oba ogategedde. Wa ukharu, waliyo aya endala mutashabihatun ezitategeerekeka mangu makulu gaazo eri muntu okujjako nga zitegeerwa abo abakenkufu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayqun, naye abantu abo abalina mitima gyabwe kibuyaga w'obunnanfuusi nga si basiraamu beesimbu ku busiraamu bwabwe. Fayattabi'una, basalawo okubeera nga bagoberera ma tashabaha minhu, aya ezo ezirabika nti si nnyangu za kutegeera kiruubirirwa muzo mangu okujjako eri abamanyi abakenkufu mu Qur'ani. Ibtighaa alfitina, nga banoonya okubeera nga basuula abakkiriza mu kikemo, kubanga bazivvuunula kifuula nnenge, nga bazivvuunula nga bazitwala eri ebigendererwa byabwe zibeere nga ziteebagana n'ebigendererwa byabwe, oluusi ebiba byawukana n'entegeera y'eddiini entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba ti abannanfuusi aya ezo naddala okugeza nga aya ezitandika ku ntandika z'essuula n'ennyukuta ensirifu. Ennyukuta ezo ensirifu abamanyi bangi bakkaanya nti Allah yasinga okumanya kiki kye yagenderera mu kuzisirisa, naye era osangayo abantu abeenoonyeza ebyabwe nga bagezaako okunoonyereza amakulu agazirimu olw'okwagala okutuusa ebigendererwa byabwe n'okubeera nga bateeka abakkiriza mu wasiwasi w'okutegeera obusiraamu bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, naye abantu abalina mu mitima gyabwe okuwukukawukuka ku busiraamu nga si batereevu. Fayattabi'una, basalawo okugoberera ma tashabaha minhu, bagoberera ezo aya ezirabika nti nkalubo okutegeera omulamwa kwe ziba zisimbye. Ibtighaa alfitnati, nga banoonya okuteeka abantu mu fitina n'okuleetera abantu okubeera nga batankana mu nzikiriza yaabwe, n'okubeera nga baluubirira okuteeba ebigendererwa byabwe oluusi ebikyamu bye baba balina ku nzikiriza y'obusiraamu. Wabtighaa ta'wilihi, n'okwagala okwetumiikiriza okunnyonnyola amakulu gaazo
naye ng'oluusi ekyo kye bannyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala kye yagenderera. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti Qur'ani eno yagissa mu Luwarabu, oluusi abantu abamu abamanyi Oluwarabu bagezaako okwetumiikiriza okubeera nga bannyonnyola aya ezo okusinziira ku ntegeera yaabwe, naye nga baagala batuuke ku bigendererwa byabwe, naddala nga aya ezikwatagana ne Isa alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti Isa kyali kigambo na mwoyo ogwava gy'ali, abantu batuuka ekiseera ne bazitaputa nga bazisika bazizza eri ebigendererwa byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera nti inna mazima ffe abamanyi Oluwarabu abamu beetumiikiriza okugamba nti awo Allah lwaki yayogera n'ategeeza abangi ate nga mutugamba nti yali omu, ibtigaa'a ta'wilihi, nga aya ezo ezimu bagezaako okwetumiikirizo zivvuunula okusinziira ku ntegeera yaabwe, naye abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe baba baagala okuleetera abasiraamu babeere nga balina okutankanatankana mu nzikiriza yaabwe eyo entuufu eyannamaddala. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Naye teryamanyi nzivuunula ya aya ezo ntuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, era kyova olaba nga Allah yerekera embeera eyo oluusi nga ategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigendererwa mu aya ezo, ne nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga akituusa eri abagoberezi be. Warrasikhuuna fi ilmi, n'abo abakenkufu bakakensa mu kumanya singa babeera ng'emitima gyabwe mirongoofu tegiriimu bunnanfuusi. Yakuluuna bo boogera nga bagamba amanna bihi, feezo aya tuzikkiriza nga bwe ziri nti nayo Qur'ani kullum min indi rabbina, fetukakasa nti byonna ebiri mu Qur'ani wano byava eri Allah waffe omulezi waffe subhanahu wa ta'ala. Wama yadhakkaru, tebayinza kwebuulirira na bigambo ebyo illa ulul albaabi, okuggyako abo abalina amagezi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا katonda waffe, ayi Allah gwe omulezi waffe, la tuzigh qulubana, tukusaba towugula emitima gyaffe ne giva ku mulamwa, baada idh hadaitana, oluvannyuma ng'obadde omaze okutulaga obuluŋŋamu. Tebayaka abajja nga batagala n'ebigambo byabwe ne bituuka okuva ku buluŋŋamu oluvannyuma lw'okubeera nti obutuleetedde ne tubutegeera. Wahablana, tukusabira otugabire, min ladunka, okuva gy'oli gwe Allah, rahmatan, okusaasira kwo, innaka anta alwahhaabu, mazima gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe mugabye nnyo. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أي الله ملز وفي إنك جامع الناس, mazima ddala tukakasa gw'ojja abantu bonna, liyawmin la rayba fihi, mu lunaku olwo olutayinaamu kubuusabuusa kuffe abakkiriza tukakasa nti gye luli. Inna allaha la yukhlifu almi'ad, Allah tayawukana na ndagaano ze nga bwe yatulagaanyisa nti olunaku lwa mazima, era naffe abakkiriza tukakasa nti olunaku olwo lujja kutuuka lubeeyo. Allah subhanahu wa ta'ala buli bantu abasasula okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe nga bwe baagikola mu bulamu bw'ensi. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا, mazima babatakiriza, lan tughni anhum amwaluhum, tezigenda kubaako kye zibagasa ensimbi zaabwe oba n'ebyobugagga bwabwe bonna bye baakola kuno ku nsi, singa balibeera nga tebakkiriza na kuteeka bya bugagga mu kubeera nga bakulaakulanya eddiini ya Allah. Wala awlaaduhum, wadde ezzadde lyabwe terigenda kubeerako kye libataasa mu maaso ga Allah.
min Allahi shay'an kwekyo kyonna ekiba kivudde eri Allah n'akamu n'akeddagala ensimbi n'abaana tebigenda kugasa abo abali babafudde nga si bakkiriza. Wa ulaika hum waqudu nnar, abo mubategeeze abatali bakkiriza yadde balina ensimbi n'abaana nti bo be bagenda okubeera enku ez'omuliro jahannama singa bali babatuuse eri mu maaso ga Allah nga baafa tebeenenyezza mu bukafiiri bwabwe kubeera nti batereera ku ddiini Allah gye yaleeta entuufu Busiraamu. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كدأب آل فرعون bagenda kufaananirako ddala n'empisa eyo yayisibwamu abantu ba Firaawo kubanga nabo balina ebyobugagga nga Allah banyumya Karuuna bwe yali mu famire ya Firaawo nga yali mugagga fugge binyonkondo byomeri, naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuuka omuzikiriza obugagga bwe n'ezzadde lye tebiina kyebyamuyamba mubategeeze nti nabo bwe batyo bwe bagenda okubeera ng'abaali ku mbeera y'abantu ba Firaawo bwe baayisibwa. والذين من قبلهم سفراو يكنا بابا بسوكاو الله batunyumiza nti bayina emaali yali esinga nene yaffe gye tulina ku mulembe guno n'amaanyi era nga bayina n'ezzadde gamba ng'abantu ba Nuh, abantu ba Hud, abantu b'omulembe ogwa Swalihi abasamude n'abantu ba Lutu n'abalala. Abo bonna bayina ebyobugagga nga bayina n'amaanyi nga beeyagala mu nsi muno n'obuwangaazi obuwanvu obwali businga obwaffe, naye era tebyabagasa. Mubeere nga mutwala ekyokulabirako ekyo nammwe abatakkiriza b'omulembe guno nti mujja kugwa ku mbeera ng'abo abaabasookawo gye baagwako. Lwaki Allah yabasuula ku mbeera eyali enzibu bw'etyo? Olw'okubeera nti kazzabu bi ayatina, baalimbisa amateeka gaffe. Kyekyaddirira fa akhadhahum Allahu bidhunubihim, Allah n'ababonereza n'abakwata olukwato olw'amaanyi n'ababonereza olw'amazambi gaabwe ge baali bakoze. Wallahu shadidul iqab, Allah muyitirivu bwa kubonereza singa abasazeewo okubonereza abo baba abonereza. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Allah subhanahu wa ta'ala gamba qul lilladhina kafaru, gamba abo abatakkiriza abakyalemedde mu butakkiriza, abantu abaali ku mulembe ogwo abakafiiri, abakurayisha abaali basinza amasanamu, abo abanaswala n'abayahudi, buli kaseera abaalindiriranga obusiraamu okubeera nti bugenda kuzikira buggweewo, naye nga ye Allah asazeewo okubeera nti obusiraamu butambula bugenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye nti mubagambe qul lilladhina kafaru, gamba abatakkiriza abo ti ekiseera kijja kutuuka, satughlabuna, mujja kuwangulibwa mu buli ngeri zonna, watuhsharuna, ate bwe munaabanga mumaze okuva mu bulamu bw'ensi buno mugenda kuŋŋaanyizibwa mwenna ila jahannama, ku muliro jahannama mubeere nga mugenda okuyiibwamu olw'obukafiiri bwammwe. Wa bi'sal mihad, naye Allah agamba obudde obwo bubi nnyo omuntu okubufuula ekiwummulo kye tijagenda okuwummulira okulunaku lwe. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم مزم موينا وبتكرز بومرين بقوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات إيشوكرا براكو موينا إيشا مغيرو موالنا أكابونيرا كبارغا nti Allah subhanahu wa ta'ala dini yajjitwala maaso waddenga mwete mwagala kubeera nti ibeera egenda maaso. Abatakkiriza b'omulembe ogwo Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nga bwe balina akabonero akabaali kabalaga akabamala nti ddiini ya Allah ejja kubeera nga yeewangula. Akabonero kaali luddawa ke baali badde balabirako fi fi'ataini, ku bibinja ebibiri, ekyabakkiriza n'ekyali abaali abatakkiriza ku lunaku lw'e Badiri. Allah subhanahu wa ta'ala Allah atunyumiza nti ebibinja ebibiri ebyo
iltaqata byasisinkana abakkiriza ne basisinkana n'abatakkiriza mu lutalo fi'atun ng'ekibinja ekimu ku bibinja ebibiri tuqatilu fi sabilillah kyali kirwanira mu kkubo lya Allah nga kikabassa n'okulaba nti eddiini ya Allah yegenda mu maaso era yebeetambula yebeefuga ensi eno wa ukhra ng'ekibinja ekirala kafiratun bannyini kyo bakafiiri bannamaddala kyali kikafiiri kyo nga kirwana kubeera nti obusiraamu buggwawo obukafiiri bubeere nga bwe buba bubukala mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abo yarawnahum baalinga babalaba mithlaihim nti bo babakubisaamu emirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera abantu abo ku lunaku lw'e Badiri abaali abakkiriza ng'omuwendo gw'abakkiriza gwalimu abantu 313. abo be baali ku sayidi ey'abakkiriza, so ng'ate abataali bakkiriza baali omuwendo gwabwe nga bawerera ddala 9. naye abakkiriza bano baalinga balaba abatakkiriza nga balinga abantu ababakubisaamu emirundi ebiri. bwe babanga babakubisaamu mirundi ebiri, bano be babanga baali 3, abatakkiriza nga balabanga abasajja bano abakkiriza baalinga balaba omuwendo gw'abatakkiriza nga gwenkanankanira ddala n'ogwabwe emirundi ebiri, be bantu 600. singa oba oddidde 3 n'okubisaamu emirundi ebiri, be bantu 600. nga Allah yagamba nti buli mukkiriza ateekwa okubeera nga ajja kuwangula abantu abatakkiriza 2. kati Allah subhanahu wa ta'ala yaddira ennamba yaabwe ey'olwenda mu maaso g'abakkiriza nga bwe babatunuulira balabanga 600, ne babeera nga bamatirira ddala nti ennamba Allah gye yabakwasa ey'omu ku 2 bajja kusobola bulungi okumalako n'olutalo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti abakkiriza baatunuulira abatakkiriza ne bakakasiza ddala nti nno batukubalinga emirundi 2 ku muwendo gwaffe gwe tulina, be bantu 600. ra'ya al-ayni, mu ndaba y'eriiso eya bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza ng'ekyo yakikola ng'ekyamagero okwagala okutaasa abakkiriza n'okubawa obuvumu basobole okubeera ng'olutalo balulinnya ku nfeete. era bwe kyali abasajja abo baalwana n'ag'omu buto gonna ne bagamalayo ne basobola okubeera nti mu nnamba yaabwe ey'e313 basobola bulungi nnyo okuwangula abantu 9. wallahu Allah yu'ayyidu binasrihi man yasha, awagira n'okutaasa kwe oyo gw'aba ayagadde n'amuwa sapooti. inna fi dhalika, mazima mu ekyo kye tukubuulira, la ibratan, mwalimu ekyokuyiga, liulil abswari, eri abalina amaaso. baali badde nga bajjamu ekyokuyiga nti ennamba entono yasobola etya okubeera ng'ewangula ennamba ennene. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nze nnwanira ku sayidi yaabo benjagala, era bembeera nnyambyeko balina okubeera nga bawangula. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. zuyina linnasi, abantu baawundirwa hubbu shahawati, okwagala ebintu ebyagalibwa eryo emyoyo gyabwe mu butonde. obutonde bw'omuntu omwoyo gwe gwina ebintu bye gusinga okwettanira, ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo abyogerako nti yadde ng'emyoyo gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagiwundira okwagala ebintu ebyo mu butonde bwagyo. minan nisa'i, gamba nga ekisookera ddala ku mwanja abasajja baagala nnyo abakyala mu butonde bwabwe. walbaniina, ate oluvannyuma abakyala bwe bamala okubeera n'abasajja beegomba nnyo okuzaala abaana abalenzi. walqanaatiiri almuqantara, abantu beegomba nnyo n'okubeera ne zaabu, oyo gwe batuumako obutuumi buli kiseera nga bongerako, okubeera nga balina entwala eya zaabu omungi nga buli ssaawa babeera bongerako bwongezi. walqanaatiiri almuqantarati min alzahabi walfidda, abantu Allah yabawundira okwagala ennyo
zaabu omungi oyo nga buli kaseera tebaagala akendeereko batuuma mutuume, ne feeza bw'atyo nga mungi nga buli kaseera tebaagala akendeereko, baagala kwongerako bwongezi. Ku mulembe guno zaabu ne feeza tuyinza okkivuunula nti tulina essente ez'empapula n'essente ezino eza koyini. Buli ssaawa omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yamwagazisa ekintu maali ng'ayagala kubeera nga buli ssaawa ayongerako bwongezi so tatoolako butoozi. Omwoyo Allah yaguwundira okwagala okubeera nga buli ssaawa guteeka ku akawunti, buli ssaawa guyingiza mu nsawo, gubeere nga gutuuma butuumi. Eyo embeera Allah yajagazisa omwoyo gw'omuntu. Ekirala, omuntu bw'amala okufuna ensimbi ne zibeera nnyingi, Allah ategeeza nti wal khayli almusawwama, embalaasi erabika obulungi mu ndya yaayo nga erya bulungi, erabika obulungi mu lususu lwayo, mu ndabika yaayo ng'erina ebibala ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo gw'omuntu yagwagazisa okwagala ekintu ekifaanaganako embalaasi ku budde obwo kyali kyebagalwa. Ku ssaawa zino oyinza ogiyita emmotoka erabika obulungi almusawwama ng'eriko n'erinnya ly'emabega. Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu mu mwoyo gwe yamwagazisa okubeera n'entambula ennungi erabika nti ya bbeeyi, nga bw'aba agituddemu n'ayita mbalala awulira nga wa kitalo nnyo. Omuntu bw'amala okubeera nti abakyala abafunye, ensimbi azifunye, entambula ennungi agifunye, atuuka ku ddaala ery'ekigagga, wal an'aami ayagala okusiba ziffaamu, abeere n'ente, abeere n'eŋŋamiya, abeere n'embuzi na byonna ebirundibwa, wal harsi, atuuka ekiseera n'ayagala ku ffaamu okwo ateekeko n'ennimiro, abeere ng'alina ebika by'ebibala eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna yabiwundira omutima gw'omuntu mu butonde ne gubeera nga gubyetaaga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebintu ebyo tebyali badde nga bibayinula ne bibagayaaza okubeera nga mugenda okukola kaweefube mu kkubo lya Allah, mugenda okukolerera obusiraamu okubeera nti buli mu maaso bugenda butambula bubeere nga bwe bubukadde mu nsi muno nga bwe bufuga ensi eno. Lwaki tebyali tuyinudde? Allah agamba dhaalika ebyo bye tukunnyonnyodde yadde ng'omwoyo Allah yagutonda nga gubyagala nnyo. Mataa'ul hayaati dunya, bintu byakweyagalamu wano ku bulamu bw'ensi katono nnyo. N'obirekera ate abalala n'ogenda bukko nga tolina ky'otutte, naye ekyo ky'oba otadde mu kkubo lya Allah kyokka kye bakuterekera, ye maali yo yokka gy'oba ogenze nayo. Wallahu indahu husnu ma'ab, Allah alina gy'ali obudde obulungi gye mwali badde nga muteeka ebirowoozo n'ebiseera byammwe n'essente zammwe n'obulamu bwammwe musobole okufuna obudde obulungi oba olubeerera. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Kul bagambe aunabbi'ukum babuulireyo ekikulu bikhairin min dhalikum, ekirungi ekisinga ebyo bye twogedde ebyagalibwa mu butonde ery'emyoyo gyammwe. Lilladhina ttaqaw, bayina abo abaatya Allah ku bulamu bw'ensi, inda rabbihim bwe baliba batuuse mu maaso ga Allah waabwe. Jannatun, ejjana, tajiri ezigenda okulukutira, min tahtiha, wansi waazo al anhaaru, emigga, khalidina fiha, mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku. Wa azwaajun mutahharatun, bayina abakyala abatukuvu be tuyita bahurul ayini, abakyala abayina ebiisa ebirungi, abakyala abagenda okubeera mu jjana. Mutahharatun, nga batukuvu, tebagenda mu nsonga nga baku nsi, ate nga tebalina bwetaavu bugenda mu toyireeti oba mu kiyigo. Wa ridwanun min Allah, ekirala mugenda okufuna okusiimibwa okuva eri Mukama wammwe Allah. Nga nakyo kintu kikulu nnyo eri omuntu eyatya Allah. Ebyo byebisinga obulungi okusinga bino bimululunkanira n'emyoyo gyammwe bye gyagala ennyo mu butonde ebyakiyita mu luggi ebyakaseera k'obulamu bw'ensi akatono. Wallahu basirun bil ibad, Allah atunulira abaddu beera nga abalaba nnyo. Be baliwo abasinga okujjumbira bino ebyakhira, ate baliwo abasinga okulaba okubeera nga balaba bakabassanira bino eby'oku nsi.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون